katusubire nti bitambudde bulungi embeera nga bwegenda mu maaso mu ggwanga naawe kenyini obiraba yenze hasi sekiwunga kano kekadde kalagana akokutuusaako amawulire agabadde gy'otabadde nga bologera nti bibukanya bitalaganye bikubagana empawa fere tujja kubagana empawa katusooke tukole nga bweri enkola yaffe y'okusooka okulozaako ku mitwe emikulu oluvannyuma tukomewo n'emboozi tuzisensule. Emikono mugaleero ku luno gwe tusanga n'emmundu ajja kutunnyonnyola amagye gali ku muyigo gwa mmundu eziri mu bantu ba bulijjo. Ffe tuzze n'amaanyi akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti katudde leero. Abalimi mu abalidde empanga minisitule y'ebyobulimi ekoze akakiiko ak'okugonjoola ebizibu by'abalimi. So nga ate mu byemizannyo eyabadde agenze okukiikira Uganda mu mpaka za Olympics e Japan abuze bamunoonya talabika. Wanti nkwaniriza ku STV Select Ey'enjawulo kekano kenyini akadde ketwalagaana naawe okuba nti tukutuusaako ebibadde gy'otabadde nze Hasif Sekiwunga era katusooke tukulembere n'eggulire likulembedde amawulire ga leero. Brigade omwogezi w'ekitongole ky'amagye ki Uganda People's Defence Force Brigadier Flavia Byekwaso avuddeyo n'akatema bannansi ng'amagye we gatandise oba we gabaganye n'eddimu ery'okulabika nti ganoonya emmundu eziri mu bantu ba bulijjo naddala mu bitundu eby'ekkalamojja. Okusinziira ku mwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwaso ategeezezza nti emmundu zino bakalamojja bano bazeeyambisa okuba nti battente ssaako n'okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Side of Zombo, West Nile region, wiki ewedde walabikawo obulumbaganyi obw'abavubuka balinga 20 mu nnamba gaffe agakuumawo. Abasajja bano 20 bagezaako okubalumbagana naye obulumbaganyi buno tebwasoboka kubanga amagye gaffe gasobola okubalwanyisa negattako ku bo 7. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier Flavia Byekwaso agamba nti kati bakola n'amaanyi okulaba ng'emmundu ziggwamu mu kalamojja era bataddewo n'enkola y'okugaba kaadi eri buli anaatwalayo emmundu ye mu mirembe nga takakiddwa era nga kaadi eno kwe bagenda okusinziira okugaba obuyambi obulala mu bitundu bino. Ezo emmundu ne ziddamu ne zirabika era omukulembeze w'eggwanga n'alagira oba Commander in Chief n'alagira nti disarmament eddimu buto edwa nti emmundu 2 sofa okuva ku Lwokutaano ziweebeddwayo mu kweyagalira naye nga n'endala 2 zikwatiddwa mu ngeri eri endala. Kaadi nga kaadi eno egenda kubanga eweebwa buli anaawangayo emmundu ye mu kweyagalira okulaba nti abantu bano bayambibwa batya okuweebwa embeera endala mwe basobola okujja ekigulira magala eddiba. Era wano wasinzidde n'abasaba bakolaganire wamu n'eggye ly'eggwanga batwaleyo emmundu mu ddembe era basobole okufuna obuyambi obulala kibayambeko n'okuleeta obutebenkevu mu bitundu by'e Kalamojja. Abantu bonna abaagala emirembe mu ggwanga naye n'okusingira ddala ab'ekitundu eky'e Kalamojja n'olwekyo tubasaba nti bakolegane na UPDF bakolegane naffe bulungi oba bakolegane n'eyo eggye eriri mu operation eyo okulaba nga kkiriza bano abalina emmundu okuzireeta mu mirembe kuba tetwagala kuyiwa musaayi. Mu buufu bwe bumu Byekwaso ategeezezza nti emabegako ng'ennaku z'omwezi 14 abasirikale baabwe basanga abavubi abaali beenyigidde mu nvuba embi wabula mu kaweefube w'okubakwata omu ku basirikale baabwe yabuzibwawo oluvannyuma n'asangibwa ku lubalama lw'ennyanja ng'afudde wabula kigambibwa nti yatugibwa ekintu kyavumiridde era wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe bakyakola ekisoboka okunoonyereza ku bantu abakola ekikolwa ekyo ssaako n'okulaba nga envuba embi ekomekerezebwa. Babiri nga bali ku routine patrol oba okulambula okwa bulijjo bagwa ku maato 2 agalowoozebwa nti gaali genyigidde mu nvuba embi. Sirikale wa foomu naye yabuuka n'agwa mazzi okulaba nga akwata omusajja ono alabe aleme kufa. Bano abaali basigadde mu lyato ne bakozesa akakisaako ne bavuga eryato ne badduka ne bagenda n'omusirikale omu yali asigadde. Enkeera okunoonya bwe kwagenda mu maaso ne basanga ne bagwa ku mulambo gwe nga gwasuuliddwa ku kyanjazzi kulwe naye gwalaga nti baamutuga butuzi. Edith Nabagereka, STV Select Ey'enjawulo. Media waliwo n'endaba ku social media ebigambibwa nga bannaffe abakulembeze ate nno nga tubawo ffe omanyi abakuumaddembe tuwa nnyo abakulembeze ebitiibwa.
olwa emboozi kati nno tweyongerayo mu butongole ababaka abatuula ku kakiiko akakola ku kulondoola ebisuubizo bya gavumenti akamenyikiddwa nga Government Assurance Committee obukulembeddwamu ssentebe waabwe Honorable Bulletin Namboozi bakiri ku lunaku olwolabyo batudde okukubaganya empawa ku butebe bagenda okuba nti batambuza emirimu gy'akakiiko kano okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Honorable Bulletin Namboozi bakireke ategeezezza nti ku mulundi guno bo ng'akakiiko tebagenda kuttira liiso gavumenti ku nsonga z'esuubiza bannayuganda n'etatuukiriza. Ssentebe w'akakiiko kano era nga ye mubaka wa mukono Bulletin Namboozi asabye ababaka abali ku kakiiko kano okuteeka wabbali ebyobufuzi bakolerere abantu. Uganda afune ssente z'omusolo balemenga okulimba kuveewo okulimba abalonzi kukole ki kuveewo buli kyoyogera era bwe bw'obanga MP wali eyo n'obimugamba n'agamba nti asijja sobola bitwala tofaayo gwe wandiikira komiti butereevu tujja funa wano mubaka wa palamenti omu ku komiti agenda ensonga yasooka agyogere mu pulinale olwo tulyoke tugiddeko tugimalirize. Ono era abakubirizza obuteenyigira mu kulyanguzi naddala nga bakozesa akakiiko kubanga bakwanika abo bonna abanaabeera beenyigidde mu bikolwa nga bino. Omulimu nga guno olutandika ogukola obulungi waliyo abantu abali mu Uganda mu abajja okwagala okuyita bammemba oba abakozi baffe okwagala okubawa ekyoja mu miro. Nze mbagambye teri muntu muffe alikwata ku ssente zanguzi ne mumanya ne simulopayo eri eggwanga lyonna era nesaba ne sipiika nti oyo mujje ku komiti kuno. Namboozi alabise ngaawo mukkakkamu olwaleero ajjukizza ababaka nti emirimu gye balina okukola mingi nnyo era bakola kiro na misana okulaba nga babanja gavumenti ebyonna byezzenga esuubiza n'erema okubituukiriza. Ku bulamu bwa munnayuganda ku malwaliro agatusuubizibwa kwaga agazimbibwa kubanga etteeka litulaze n'otulaga nti ne implementation naye era ffe tugirondoola naye bagamba nti awo twamala tujja tukawo tugamba nti mwebale lino lyeddwaliro lye mwazimba tutunule nti liriko mochale nti mochale eriyo firiigi tinedda kati ate mochale etalimu firiigi eba mochale nteba mochale. Abamu ku babaka abatuula kakiiko bekyogeddeko nabo beewezenga bwe bagenda okukolera awamu okulaba nga bayamba bannansi okufuna kye baagala. Ekintu kisusewo omulamuzi kati ebisuubizo akakiiko tutandise tulabe tugenda okutambula luweera ate luweera lwaki njinyikiza nnyo n'ebisuubizibwa wala baava luweero bisuubiza. That we leave issues of parties and make sure we do exactly what the committee needs us to do. For example, our chairperson was this done that she may be not willing at any time to meet the president, but we've been able to convince her, talk to her, to understand that here now we are delivering national issues, which is way far from issues of parties. Bano wabula bakutandikira ku bimu ebyafikira mu paliamenti ewedde nga okulondoola ensimbi ezasabibwa okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 saako n'ebirala. Nembadde nsaba bannange ba MP nti guno mukisa munene nnyo abantu babadde tebannategeera bulungi palamenti ye 11 negenda tambula etya. Nze ndowooza tukozesa omukisa gw'akakiiko kano abantu bategerere ddala nti ku luno ffe twajja nga twagala bannayuganda services zibatuukeko nga bwe zibasuubizibwa. Edith Nabagereka ne Sarah Nakandi ku STV Select Ey'enjawulo. Kati nno abalimi bakufuna akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa minisitule ekwasaganya ensonga z'ebyobulimiko n'obulinzi ekulembebwa Honorable Frank tumwebaze okuva n'enteekateeka y'akakiiko akapya akagenda okuba nti kalondoola ebizibu ssaako n'embeera y'okusoomezebwa abalimi gye bayitamu naddala mu biseera bino eby'omuggaloko n'ebiseera by'omu maaso okusinziira ku kakiiko kano kakubakana n'eddimu era okulabika nti tekakoma ku kufunira birime ssaako n'abalimi akatalimba waweeru w'eggwanga ko ne kuno wabula kakulabika nti kakola ne ku nsonga y'omutindo ogw'ebyo ebirimibwa kuno. Edith Nabagereka katuwe Emboozi. Oluvannyuma lw'abalimi abawererako ddala mu ggwanga okwekubira enduulu eri gavumenti ng'ebirime byabwe we bitakyalina katale mu nsi yonna, olunaku olwaleero gavumenti ya Uganda ng'eyita minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi eriko akakiiko k'abantu 11 keetaddewo okulaba ng'ebirime ebiva wano mu ggwanga biddamu okufuna akatale. Eminent researchers, you can't study the whole population, they will have to sample, isn't it?
maybe they will determine their sample size. They may choose to read, there are about 20 sub-regions of Uganda, 20. Bukedi, Karamoja, Kigezi, Ankole. Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze asinzidde ku Uganda Media Center wano mu kibuga Kampala n'alangirira akakiiko kano ng'era akagenda kulemberwa Professor John David Kabasa okuva ku ssettendekero lya Makerere era nga kakumyukibwa Dr. Evelyn Kasirye ate ye Dr. Steven Kisaka yagenda okolanga Ssaabawandiisi w'akakiiko kano. Ask Professor Kabasa. Will be the legal counsel to the team. She's a practicing lawyer with a Bachelor of Laws and Diploma in Legal Practice. Son is Dr. Ben Sekamate. Dr. Ben Sekamate is a consultant. He holds a PhD in crop science. That is the team, after serious consideration and consultation. Abantu abalala abali kakiiko kano kuliko Dr. Julian Omala, Mukyala Byalugaba, Dr. John Nuwagaba, ssaako n'abalala. The team will be supported by the Secretariat. The Secretariat members, one is Dr. Peter Veine, the acting Director General of Nagurik, Mayanja, the Commissioner Planning, Minister of Agriculture and Animal Industry and Fisheries, Ms. Charlotte Kemigsha, Public Relations Officer, Minister of Agriculture. She will be offering the communication support. Minister Tumwebaze agambye nti akakiiko kano kateereddwawo okulaba nga katandika okunoonyereza nsonga ki eviiriddeko ebirime bya Uganda ogaanibwako katale k'ensi yonna ssaako n'okulwanyisa eddagala eccupule eriteekebwa ku birime. Number one, we are going to study and profile the various agrochemicals, the various acaricides and inputs and their various sources that are available on the market in Uganda. We want to understand these available acaricides, where are they originating from? Minister wano wasinzidde n'asaba abalimi bonna mu ggwanga okubeera abakkakkamu kubanga ensonga zaabwe zaakolebwako mu bunnambiro. Farming dialogues. We shall develop farming profiles for each of the sub-regions and also listen to your constraints along the respective value chains, including the rationale for investment in agriculture. Profiles definitely will be different. The farming profile of Bugisu may be different from the farming profile of Kigezi. Edith Nabagereka, STV Select, Ey'enjawulo. Ili Nabagereka olw'emboozi kati nno abatuuze okuva ku byalo bisatu omuli Nasuuti, Kiteete, Ssaako ne Hamu Mukasa mu disitulikiti y'e Mukono bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa church wa kanisa emanyikiddwa nga United Christian Center okuvayo ne badduukirira n'ebikozesebwa naddala mu mbeera eno ey'omuggalo omuli emmere ssaako n'ebintu eby'enjawulo okusinziira ku Musumba Andrew Semakula akulembeddemu enteekateeka eno era nga yonna akulira kanisa eno akubiriza abatuuze okwewala ekirwadde ekya COVID-19 wakati nga bagoberera amateekako n'emitendera egyateebwawo ekitongole ky'ebyobulamu. Abatuuze bano bakeddebwa Nawankya okweyiwa ku kanisa eno okusobola okwefunira ku kamere era nga bano bakira buli atuuka nga alagayo kaada yamuweereddwa basentebe b'ebyalo byabwe eraga nti ye muntu omutuufu okufuna emmere eno era nga bwe bagoberera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga obutasaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Bo abafunye ku mmere eno basiimye abakulembeze b'ekkanisa eno olw'okubalowoozaako nga bo abantu abali mu mbeera embi era nga muno mwe mubadde n'abantu abaliko obulemu oba abalina emirimu gyabwe ne giggwawo era nga tebakyakola wabula nga abaliko obulemu bawanjagidde gavumenti okubalowoozaako nti kubanga ne ssente zaagabibwa tebazifunako. Oledde Mukama abawo omukisa mu linnya lya Yesu. Waba okukyalo batuwaako bubi wadde tutulina wadde banjala kale tulina kyakulya omwami yali akola kati abadde takola naye kati mpulira bulungi kuba abaana bafunye ekyokulya era ngenda nkakekkereza. Gavumenti ya Uganda etulesengako abantu abaliko obulemu tetufunyeeko ssente tetukoze eki naye Omukama Katonda atuwadde omukisa nti buuza gondi Moses mu linnya lye yagamba atya wakoono kuba mutono oba talina
Bible. Ate ebibadde bikyali bityo abagoba ba bodaboda ne beeyiwa mu kifo kino nga bagamba nti nabo beetaaga ku mmere eno kubanga nabo bali mu mbeera mbi era ne balaga obutali bumativu bwabwe eri Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja obutabawa ku ssente ng'ate beewandiisa. Aluma nafa boda tuliba tuwakawunga nafa tukole ki? Tufune ku kyokulya. Era nkubuulire nafa aba bodaboda batukuba emipita ne kugulu. Batutoganya abasajja okulayo ebiryali ne bagitwala akawungeezi. Tuwa sente tetwafuna wadde. Twalinda essimu tetwalaba. Ye akulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno Kanso Mika Lutete atubuulidde engeri gye bagenda okugabamu emmere eno era n'atutegeeza nga bwagenda okuwa amaka 300 nga buli maka gaakufuna kilo 10 ez'akawunga wamu ne kilo 3 ez'ebijanjaalo era nga asiimye nnyo bassentebe b'ebyalo okubawa abantu abatuufu okuganyulwa mu nkola eno. Tugenda gabira amaka 3 buli maka tugenda gagabira kilo 10 ez'akawunga ne kilo 3 ez'ebijanjaalo nga amaka gano tugenda gajja mu LC 3 LC eya Nasuuti tujja kufunayo amaka 15 LC ya Hamu Mukasa. Mika era asabye abasumba b'amakanisa amalala okulowooza ku bantu baabwe be basumba okubaddiza naddala mu kiseera kino eky'omuggalo baleme bajjamu kimu kya 10 kyokka. Ndowooza kye kino ekiseera okulaba nti nno baddizaako eri abantu. Omuntu toyinza kumukolamu mulimu mu kyamwoyo kyokka naye kiba kirungi n'omuntu n'omukolamu eky'omubiri. David Tenywa Kalogoyi, Arafati Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Mu lugero lwa leero ebyakuno tebiisoboke nga bamuwaayiriza mukazi mukadde. Amakulu g'olugero luno omusajja okumuwaayiriza okuganza omukazi omukadde kimunyiiza nnyo. Gwe bawaayiriza kyava ayagala n'okusenguka ku kyalo. Naffe olw'emboozi kati no ku mboozi ekwatagana n'ebyobulimu tugenda okuba nti tujja omulama gw'olunaku olwaleero. Mulama gugamba nti olowooza tukoze tutya okulabika nti tutumbula ebyobulimi by'eggwanga Uganda. Ekibuuzo kigamba nti olowooza tukoze tutya okulabika nti tutumbula ebyobulimi by'eggwanga lyattu Uganda. Teesa naffe ku mikutu gyaffe okuli Facebook sako ne Twitter. Endowooza zo tugenda batuusa mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Kale olwakadde kano kkiriza mbe nga ngendako mukuumulamu katono nnyo eddakiika ziri 5 ezaakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi ka leero. STV Select Ey'enjawulo kyagenda mu maaso by'otateekeddwa kusobola tukomawo mulimu nabino. Bwe tukomawo enjala kagogobe ey'omuggalo gwa COVID-19 titaliza ne bannaddiini mukono bannaddiini beekubidde omulanga. Dakika ziri 7 ezaakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi kitundu kyakubiri. Tukiguddewo n'endowooza zo ze twakulekedde nga tukulekedde ekibuuzo ekyabadde kigamba nti olowooza tukoze tutya okulabika nti tutumbula ebyobulimi by'eggwanga Uganda. Tusoma ndowooza zo ku mikutu gyaffe egy'enjawulo era nga tutandise ne mwami William Mugavu okuva ku mukutu ogwa Facebook agamba nti look for market nti tunoonye bunoonya katale okulabika nti tutumbula. Ate ye Isaac Gashumba nga naye ku mukutu ogwa Facebook agamba abakulembeze beeyagaliza nnyo beeyagaliza nga oyo yennyini tebalina kye basobola kukyusa ku Uganda. Kale ye endowooza ye era bw'ati bwabiwandiisa. Ate ye mwami Mwesige Robert nga naye ava ku mukutu ogwa Facebook agamba appointment of the right brains and increasing the budget. Bano batumwebaze bali ba ssente just ye bw'atyo bwalowoozezza. Ate tugenda kuba tusembyayo Saadi Sirangi Nondooza lyero erinnya lyo n'onsonyiwa Saadi agamba nti it will be okay in a new government but such a super failed state nothing can be done. Kale zezo nno endowooza zammwe sigala ng'okyaweereza endowooza zo ku mikutu gyaffe egy'enjawulo buli kadde nga bwe nkutegeeza nti endowooza zo yeeyo yennyini esobola okuba nti etaakiriza ku gavumenti. Tomanya endowooza gy'owaddeyo ge magezi bulijjo gavumenti geenoonya. Kale sigala ng'okyateesa naffe tujja batu tokwata ku ndowooza zo mu maaso awo. Kale bwe tweyongerayo ng'omuggalo gwa COVID-19 gukyagenda mu maaso mu ggwanga ng'abantu bangi baakosebwa naddala nga bwe kali nti ebyemirimu gyabwe byanyirizibwa.
sako n'ensonga ez'enjawulo okuba nti zaakosa nnyo kumpi buli munnayuganda kati nno bo abakulembeze b'omu bitundu eby'entebe bavuddeyo ne badduukirira abatuuze baabwe n'ebikozesebwa eby'enjawulo wakati mu kulabika nti babakwasizzaako bakitawe mu muggalo guno. Trevor Lutalo yabaddeyo. Mu bakulembeze bano mwe muli ssentebe wa ggombolola ya division mu munisipaali y'Entebbe omukyala Najjemba Scholastica Baguma ng'ono awaddeyo ttaani z'emmere 3 okusobola okuyamba abatuuze be. Emmere eweereddwa abantu abasomba 200 mu ggombolola eno okuli abakyala, abasomesa, abalwadde, abavuzi ba boodabooda ssaako n'abantu abalala. Ssentebe atutegeezezza nti abantu bangi bali mu bwetaavu mu kiseera kino eky'omuggalo nga tebakyakola ate nga balina abaana ko n'abantu ab'okulabirira. Nakozesezza bakansala bange okulaba nga batuukirira n'abantu abamu bemmanyi. Oli ayinza okuba yali kansala n'avaako naye era asigala kansala. Nembagamba mugende mu bitundu mulabe abalwadde abantu abasinga okuba obubi. Naye of course mbw'otuuka okugaba era tosobola kugamba nti gwe toli bubi nnyo. Era nga bwe mulabye nti era abantu bwe bazze Katonda nnyambye nti nsobodde okukola ki okubanga bonna abasinga bafunye. Naye nga emitendera egyo nkosezza abatuuze b'oku kyalo ngengezaako okulaba nti at least ebitundu byonna. Wano wasinzidde n'asuubiza okwongera okutuusa obuyambi obw'enjawulo ku bantu b'omu kitundu kye nga bwe kali nti omuggalo guno gukosezza kumpi buli omu. Waliwo omukulembeze w'abasomesa ye yakoze lisiti ey'abasomesa ab'omu kitundu kino era babadde abasomesa 5. Ndi musanyufu nnyo nti bonna bakoze eki bafunye ab'omu mu kyalo kino. Naye nga bwe ngambye nti ntwala ebyalo 15 nja kugenda nga at least ndaba awamu nga netuukire. Bo abatuuze abafunye ku buyambi buno boogedde ku nsonga ez'enjawulo era ne beebaza n'abakulembeze baabo basuulira omwoyo. Twaliza wamu ekyalo nga bw'okitunuulira mu mbeera zaffe zonna abantu babadde bubi nnyo mu mitendera egy'enjawulo badde tebakyakola kuva lwe twagenda mu lockdown ng'abamu beeyiya bweyiya kubanga abasomesa abamu batandise n'okukola ku capati ezo n'ebikajjo batunda basobole okufuna ekyokulya. Embeera ebadde bubi nnyo ddala. Yimidde ddala ku ssente ze mwogerako eza Nabbanja ku kitundu kuno kuliko abaafuna naye abasinga tebaafuna. Oba oli awo gavumenti ekyaziweereza katugumiikirize tulabe ekiddako. Emboozi eno ekusakiddwa Trevor Lutalo ku lwa STV Select Ey'enjawulo. Naffe olw'emboozi kati nno mbuufu bwe bumu obw'emboozi ekwatagana ku muggalo gwa COVID-19 bo bannaddiini mu bitundu by'emukono kati nabo ge bakomba oluvannyuma lw'okuba nti embeera kati ebayinze. Bano bagamba nti okuva omuggalo gwatandikawo bulijjo bayambako bannamukono ssaako n'abantu ab'enjawulo okubadduukirira wabula kati nabo embeera ebasusseeko nga nabo kennyini bakyalina kibalya. Kati obwanga baboolekeza gavumenti ssaako n'abantu ab'enjawulo abasobola okuba nti babadduukirira. Kwogerako n'abamu ku bannaddiini okuli Reverend James Mukoza atwala obusumba bw'ekiyunga mu bulabirizi bw'emukono agamba nti omuggalo tegubakoze bulungi okufuna ekyokulya wamu n'okwejjanjabisa bamala kusiitaana. Ate ng'abaweereza abuusa bwe bajjanga baleeta nibaleta ekimu eky'ekkumi lwakiri awo nekibanga omanya mwezi gugwako osobola okuyambibwako okunayo kakasente bwe katyo nga abaweereza ate tukoseddwa nnyo mu mbeera eno. Ye omulabirizi Sematimba Tebandeke ategeezezza nga ekimu eky'ekkumi ekibayimirizaawo ekitakyalabika anti abantu tebakyajja mu masinzizo. Ono era n'ayongera n'ategeeza nga abantu abali bawa ku buyambi nabo bwe batakyakola. Emesezza okusookedde bakola obuweereza kubanga kizibu nnyo eno waffe mu byalo okutuuka ku bantu. Eri saidi y'ekibuga kyangu nnyo kubanga social media zikola, TV gye ziri, radio gye ziri, naye waffe mu byalo kibadde kizibu. Embeera y'okwerabirira waka mubaddemu okusoomoozebwa nnyo kubanga wabanga tewaliiwo ngeri yonna gy'oyingiza oluusi obulamu bubeera buzibu. Ng'oggyeko bannaddiini waliwo n'abantu ab'enjawulo abakaaba enjala nga muno mwe muli abakadde, abagoba ba takisi n'abalala bangi era nga bano banenyeza gavumenti okuvaayo okubasuubiza ssente ate netazibawa kyokka nga we basula tewali wa kulimira. Ssente z'abakadde twali tulowooza tunaazifuna nga Buyuke district tetuzirina. Era nga tusaba ne gavumenti eno eriko eya Mwami Museveni
ebeere nga webeera eyogera ekintu emalanga n'ekituukiriza. Mwanjazi Ismail kansala w'ekitundu kino ategeezezza nga abantu bwe batakyayina wakulimira kubanga abantu abasinga bapangisa era nga abantu batandise okutondoka enjala okusinga COVID-19. Ate nga n'abasiti n'abamunicipality batusibira batya wamu. For government yatubala nti ffe tulina emmere gitulima. So nga naffe mukama wange tukola mmere yaki? Mmere ya leero. Abantu baffe abasinga bakola mmere ya leero. Tulina abaana nga bakondakitaazi, tulina abaana badde baffe abasinga n'amu balwadde COVID-19 nga tulina ngeri gitukola ki gitubajjanjabamu. Embeera eno ewaliriza omubaka Abdallah Kiwanuka okuvaayo n'adduukirya abantu bano n'ebyokulya wamu n'eddagala lya siriimu mu malwaliro, aba takisi, aba bodaboda, abakadde wamu ne bannaddiini kuli abasiraamu n'abakristaayo wamu n'abakungu b'abeene abasangiddwa ku ggombolola eChampisi. Tufunye omukisa bukisanga mu Uganda waffe meeya mukama waffe okufuna akadde okutukola ki okutudduukira kubanga newulira yatujja mu buzibu bwe twalimu. Abdallah Kiwanuka asinzidde wano n'akoola buli omu alina kyalinawo adduukirire abantu bano abatalina kubanga ne ssente z'abasuubizibwa tezinnabatuukako kyokka ng'ate tebakyakola. Abasajja tusobodde okugabana nabo ku kyokulya nga buli muntu yenna alina kaayina kakabeere katono katya akubirizibwa. Tulimu sika bulijjo ensi yonna eri ku bunkenke, abantu tebakyakola, abantu abasibidde mu nnyumba nga ne gavumenti yennyini eremeddwa. Mu ngeri yemu ne mmeeya wa Nkokonjeru mu Buyikwe Ssentongo bazitya naye aliko abakadde n'abagoba ba takisi badduukiridde n'emmere era ng'ono asabye gavumenti okusindika kasente k'abakadde kabayambeko mu muggalo guno. Ng'erowooza kuba beerowooza beerabanga abakoseddwa nnyo omuggalo abadde bakola, naye ate abakadde bano n'abaliko obulemu tebalowoozezaako nnyo naye nga nabo omuggalo guno gubakosezza. Derek Kaddu, Arafati Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Mizanyo STV Select ebyemizanyo ebegobye bumalindi wano ne munnange Saika ya Sin Sekalala ogamba otya mugana wange. Olunaku lulungi. Amina. Kakati gye bali. Gye ndi munywanyi. Olunaku lutambudde lutya? Olunaku lugulawo week tuva mu weekend n'okutwaliza mu looking good bafuna mawulire bulungi. Oyambadde suuti gye nsinga okwagala mu makooti go. Neyanziza so. Tandikirawo. Okutwalizaamu ewaawo. Mbalamusizaako mwenna ab'ekumi ku STV kadde kamwolege byemizannyo mawulire gaffe wano aga Select Ey'enjawulo wano okka ku STV nga manya nze Saika ya Sin Sekalala ogakutuusaako amawulire gaffe ag'ebyemizannyo. Okusooka ddala emboozi yaffe esooka mu ggwanga omusuuzi w'obuzito ow'eggwanga Julius Sekitoleko ono n'abadde agenda kuvuganya mu mpaka z'okusitula obuzito mu mpaka za Olympics ezengedde mu ggwanga erya Japan yabuze era nga mawulire gagamba nti yadduse mu mpaka zino era nga bamunoonya tebamulabako. Ate ebusukka mayanja klabu ya Al Ahly ng'eno nno bakirimaanyi ba ggwanga erya Misiri bawangudde empaka z'ekikopo kya kilabu empanguzi eky'olukalu lwa Africa ekya CAF Champions League nga kino kyekikopo kyabwe eky'omuwendo gw'ekkumi mu byafaayo. Zannyo agabadde mu gaffe ag'olwaleero aga Select Ey'enjawulo. Amanya gange nze Saika ya Sin Sekalala. Kankuddize omusomi w'olunaku olwaleero muganda wange Hasif Sekiwunga awunzike amulego w'olunaku olwaleero. Hasif. Saika. Wanjise. Olina emboozi gy'osomyeko awo ekwatagana n'omunnayuganda eyabombye. Ekigambo nkyagadde ky'okozesezza. Yabombye. Yadduse. Yabadde agenze kutukiikirira mu bubadde buzito. Buzito kusitula obuzito. Mu mpaka z'Olympics Japan. Kiki ekiviirako Abannayuganda okubumba? Nze nsuubira ekigambo kyo nkyokozesezza kubanga abantu bangi mu Uganda bakozesa ekigambo ekyo kwaba badduse mu Uganda bagende okuyiiya ekiguli amagala eddiba mu Bulaaya. Kisinzira oba ogenze mu Buwarabu, ogenze mu Amerika, ogenze mu Australia. Naye abantu abasinga bakozesa ekigambo kino kwaba bagenze mu nsi eziri wagguluko okusinga Uganda oba ensi ezaatereredda. So ekigambo ekikozesebwa kubanga sijja kukozesa bana byemizannyo bokka, bantu bangi badduka mu Uganda. Ogenze kulambula, ogenze kukola, ogenze kukyalira muntu wali eri n'otadde otwalizaamu. So olw'okuba nti bana byemizannyo bano bo tubamanyi nti ebbendera y'eggwanga baba bagikutte nga bagenze tukiikirira. N'olw'okuba nti abavubuka abasinga basalawo nti Uganda teri bulungi, kaŋŋende njiize eggwanga, kaŋŋende njiize famire, kaŋŋenze mbeere nga neetereza okusingako abantu abasinga bayita greener pastures mulimu Olungereza. Nti olw'okuba nti ebintu si birungi mu Uganda naddala eri bannabyabyemizannyo bali mu mbeera mbi ate nga ebyemizannyo bimaze emyaka 2 tebigenda mu maaso. So abamu basalawo ekibi n'ekirungi ekisinga ngeri balaba wasinga okuba okudda ewaka abamu ne bagenda kufuna. Gwenga gwe munnabyamizannyo singa ofuna akakisa nsi ki gy'osinga okwagala? Nze njagala nnyo the land of opportunity, ensi ya Amerika enjegomba nnyo. Kati bw'ogenda mu Amerika ng'ogenze tukiikirira oba mu bikondo oba mukola ki osobola nawe okwebeerera
Moloka ziri bbiri Brabus ne Vitz olondawo ki? Ngenda ne Brabus enkyayidi. Nteekateeka ki gy'olina Idi nga tumaliriza? Enteekateeka nampita sinnakutegeera. Olina famire nange nina famire yange. Ekira ku mpewo. Nkuyise munywani etwalizaamu naye nsubira nawe olina enteekateeka nange nina eyange nonso nsubira nti buli omu alina famire ye. Sijja genda wahajjati olwokuba nti maama ali wala ate tuli mu lockdown sijja funa ntambula entwalayo nenja kubeera around wa famire yange awo kumpi n'ewaka ofuna wenfunawo wendera ku kikoko kwenyama otwalizamu kubanga Idil Fitri Idil Adha tugitambula nnyo otwaliza wamu. Kale mbaagaliza okuba nti muyita mu lunaku oba mu bijaguzo ebya Idi obulungi nga mugoberera ebiragiro ko n'amateeka agaatebwa ekitongole ky'ebyobulamu okusobola okubika nti tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Yenze Hasib